Olubuto lwani. Miss Damamu olubuto lwayina lwani. Tabeera nga ali muzungu yakola Miss Damamu olubuto. Ensonda zigamba nti Miss Damamu ali lubuto olukulu ate era nga bateebereza nti nno imbu lwa ali muzungu. Bwange mbadde mpitaayita wengwiridde Katambi nga bamubuuza nnyabo olubuto lwani. Akatambi kaneno ngenda kubanga nkabateerayo nammwe mukerabireko saagala mu mpande ebigambo mu kamwa nti bannange ekikaze ekyo nze kyantama oyogera nnyo oyogera ebigambo ebifu osala ebigambo nabiki nze ngenda okwogera ekintu nga nnina n'ensonda wekivudde kyova olaba nti mbateerawo akatambi. Yenze Adita bw'oba obadde tonaba subscribinga ku YouTube channel yange obutambi bunene bugenda kukusubwa. Subscribinga kwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo osobole naawe okunyumirwa. Tannaba kuba ng'osubscribinga kikole mu bwangu eyasubscribinga edda naawe tukwagala nnyo. Katusooke tugendeko mu katambi nga tetunaba kweyongerayo ate era tubeere nga tukomawo. Ani nnyini lubuto ali muzungu musomesa gundi Ssaalongo oba gundi ng'atunula bubi omwana amuwunyirira ono wa beddings gundi and sons. Tokaaba sifa abakutumayo wali onyumirwa ziwa and sons. Wesimu za nviiri Miss Damamu ani nnyini lubuto tugambe ffe tuli ba inirobo ani nnyini lubuto ali muzungu Ssaalongo Sijjeke ziwa and sons oba ono omusomesa baba tekuli yadde n'omu tekuli bana mwogereyo omulala bagambye ku tekuli kakono yakuwaki olunaku lwe twasingana ku sijja saakukwatako agala mbyogere Miss Damamu saakukwatako nali ngenda kukwatako n'oŋŋamba mbwereero maama we yabigaana. You remember very well. Nakusange wa Sijjeke. Unakusange wa Sijjeke kulani japa. Uliriza. Twalina ku live wako Japan katowe nakusanga. Nakugamba Miss Damamu olw'eggulu kankutwaleko out. Unakutwala out. N'ekisambi. n'onamba live njiveko nkwerekera Sakwatako na ku kisambi mukazi gwe mateke yaliwo nenkugamba tugende ewange n'ogaana. Obadde ki twalina mateke kola olunaku n'ogamba mbuno gwe simanya maama we yabigaana kumbe mukazi gwe era kuva olwo saddangamu kukubira wanyonoonera ssente wanyonoonera obudde olwo tayogedde yogere. Akatambi ako oyo nno ye Miss Damamu ne mukwano gwe. Era nga mu katambi ako bayogerako ku bintu by'olubuto. Nange ngenda kubyogerako katono kuba sibimanyi nnyo. Miss Damamu waaba ali lubuto kibeera kirungi nnyo buli mukyala ayina okuzaala ku mwana. Ate era already maama. Era wabeera olubuto tekiwaawaaza nnyo. Naye ate abo bonna ababadde bagamba omuwala ali lubuto bannange ali muzungu era akufiiriza era akubbino era bannange era tokyalina future era omusajja ali muzungu w'abakazi bangi omusajja bino omusajja biri bannange bano eno bali mu buzannyo bwabwe. Miss Damamu yatuleeterako ku muhazibandi wange. Omuhazibandi mumanyi gyali tetumanyi gyali mpaka kati naye nga twayogera bigambo bannange omuhazibandi n'omuwaifu bannange omuhazibandi ate era nga nzijukira nti akakagambo omuhazibandi ke kaleeta Miss Damamu ku light okuba nti amanyikwa paka olunaku olwaleero n'abeera tikitoka owakabi ennyo nga tukolera bu videos obunyuma okufa atuziniramuko ku mazina atukoleramuko ku comedy akola ebintu bu challenges obwenjawulo ng'omulaba ng'amalayo bumazi nze omwana oyo antulira mu challenges ne ngamba wow
Neneegomba obulungi bwe, ali so beautiful, ekirala ali talented, mwana muto ate era mukozi. Najja n'atuleetera omuhazibandi, ne twagala omuhazibandi, tumusuusuuta, ne tumutambuza mitala ku mitala. Bannange nga buli kagoye omuhazibandi kayambala katunyumira. Hazibandi nga buli kitanda kyagula tukyagala. Abantu ne batandika n'okuvayo ne bayumba. Era bannange, era ndi mukazi wa Mado. Mado yanzaalamu, era naddewuwo. Va ku musajja, olutala awo ne lujja. Ne bayomba mukaawo, ne maama kumbe byonna gyali mizannyo. Gyali mizannyo era abateekayo school fees mukimanye nti mwafiirwa. Kati ne ku lunaku olwaleero twandibanga ono Suuzi gwabeera naye gwoboogera gwe beeyita obunnya, bannange ow'omukwano, bannange omwami, bannange we beebuuza bayinza okuba nga batuteeka akazannyo ka luli. Ffe tuddaawo tululobale. Tubere mu comment section tuyombe. Tutandika okusala ebigambo. Tutandika okwogera kalebule nga Beenu erinnya we lyeyongera. Nze nabagamba nti mu ggwanga lino eryaffe lye tulimu ng'oyagala okukyaka amangu kola bya kisiru byokka. Ng'oyagala okukyaka amangu ensi ekumanye gwe kola ebintu ebitalina mulamwa. Gwe kola ebintu ebisasamaza, ebiwaawaza, abantu bagenda kukuwa amatu. Naye ate bajja kuleka abayina bye boogera nga bigatta ku muntu omulala baleme bitwala nga byansonga. Bagende n'ebyo ebiwaawaza, gundi ayagala gundi, babasanze mu loogi era beezaddemu, ono ali lubuto, ono alugjeemu, ono omusajja amukubye emiggo, ono bamugobye mu bufumbo, ono obufumbo bumulemye, ono bino ayina ebisiraani, ono bamuloze, ono bamugobye mu nnyumba, ono ekyeyo kimulemye, ono afudde. Geego gokka amawulire agabeerawo mu ggwanga lyaffe lino. Era abantu ge baagala okusinga. Kati mwabajja simanya mu inspiringa, mu motivatinga, simanya mu musomesa business n'ebintu ebirala batono nnyo. Abagendo bawa amatu batono nnyo abaagala okuwulira ebya business olw'ensonga tebibajjaako stress. Naye Miss Damaamu ye we yajja atujjako stress buli kamu akaleeta kati atuleetedde Suuzi. Batulaga nti babadde benda ne Ali Muzungu. Ate batulaga nti kati bamukoze olubuto omusajja anyiize n'ebintu ebirala era nga we mubiwulidde. Kyovola bambagambye enza akatambi nkataddewo saagala nsalako kigambo n'eki. Njagala mundekere emirembe gyange nze mbawadde buwiggulire. Nakuteekawo imbeera balaga nti ebintu ebimu bye muba mulabye ku mitimbagano temumuwa nnyo budde kuba ebimu tebiba bituufu oba njogedde bulungi. Kansuubira akitegedde ajja kuba akitegedde. Twesange mu comment section.